respect nnyo nayiga nammwe ng'omudongo kati yanjogereko nammwe olukunga mumpa ku respect ng'omuntu eyasoma abasawo ne bajja olunaku lwali lunaku lwanjawulo mukwano bange mbaniriza mwenna mbitiibwa byammwe nyaniriza nnyo ye ddadi namwaniriza dda kuva makya ne maama tusiibe nabo muzeeyi Matovu nkwaniriza nnyo taata wange ekyokugamba nti enkwagala kitono nnyo gwe kimanyize ngufiirako yes nkwagala nnyo ne basiniya bange bonna ba Africa Band mami Joanita mami Joanita Kawalya mama wange ne mwagala nnyo Rude Boy Divo mukulu wange musamunye ekitiibwa ensonga ezimu zakumpisiza muganda wange nti tutambula olugendo naffe ffe basajja abakulu abaddawo newankubadde nga twatandika ne Rude Boy Divo mu 1985 eyo so abasinga obungi bandaba naawe ne balowooza nti ndi naawe olwokuba tuli badongo ensonga ezimu tugatta nze naawe mu Luganda mwena abagenyi bange kantandike kubasinga okutwalaganya jebi kwagala nyo kyaliba ne mwenna abasa Mukasa management nebaza Beja Rena Grigani Kayanja Braka Kyali wange mwenna ticha mpamiri na oli mukwano gwange nnyo eri Kigere Kaspati bakwera bijja kuwekera etuga tukita jeba chairman oli muganda wange nnyo mwenna bano amanya gajja kutumaliyo budde bungi ne buli ali mu lujja luno banembaniriza nnyo ate buli bakwano bange awamu nammwe tutambudde olugendo mutuse kunyoomebwa naye ffe tuli bawanguzi abantu bangi baagala okumanya ki kyenasomye nze nina bachelor's degree mu international relations and diplomacy ng'ekimu ku byantwalako ebyo ebintu nensalawo nsoma international relations nabisomye ebintu ebirya kuba amazima matuufu dadi wange yabagambye dda nze ndi musajja nali mugezi mu ssomero era nkyali musajja mugezi singa siri mugezi singa simba mizikali mu magezi understand ekyasinga okunsomesa ebintu ebyo because nkyalengera obuweereza nga mpeereza ggwanga lyange mu mawanga ag'enjawulo omulimu gwe mbadde nkola emyaka 25 naye nga ngukola mpita mu kitone so nga sikozesa kumanya nti bakusomesebwa so bakwano bange nagraduatinze olwokuba nkyali kuweereza abantu internationally for God and my country so si for God and my stomach kulanza wekola sente zange twazikola ku Sheraton kwa Awilo gavumenti ebiyikwala koze zikyabukirizi waye nga tukusasula musolo nga nteeka mu luuto nga neyongerayo naye njagala mukama olumu maybe maaso yalimpa omukisa obulituukiriza ekimu ku birooto byange ebyo era nga mbadde international bbanga lyonna so bakwano bange njagala mutegeere nti nga tugyeko kuba nti tugraduatinze kuba eno degree saagireetedde nze nzekka nga bwe mugambye nagireetedde bakwano bange mwenna wano nasoma nga muzibu wagonyera ensoma senior 6 Uganda abantu baganya okwekumira mu butamanya kiba nti alo bakkiriza mizimu emisambwa n'ebintu bitategerekeka kuba bateebereza olinagana naloosa omuzimu otyo omuzimu ebyo bintu gabesika bitukumidde baga katiriwe straight to the point when nasoma senior 6 ne kicreatinga debate nyingi nnyo abasinga ne mulowooza nokwatula tulubire obwa Lord Mayor weewaawo bye byali byatusomesa Uganda ina emyaka 45 nkyalina bingi nnyo byekyalina okukolera eggwanga lino ng'ogyeko okuyimba nkyalina ebintu bingi nnyo byenkyalina actually byenakakolera eggwanga lyange tebinawera na kitundu ku byenabbakolera so netunula neŋŋamba no abasinga ne bambuuza Chameleon wasomye ddi wakoze oti tebikwatako kubanga ngenda kusoma seetaga kwebuuzako nti ngenze kusoma naye njala nkutangaze nti olw'embeera ne fitina y'abantu
nasalawo nze nkole ebintu nga mbikola ku lwange ngero bigenda kuyamba nze oluvannyuma biriyamba eggwanga era nkiwa mu mutuludde olwaleero mwabadde mulinamu endowooza zammwe endowooza za sitaani mbeegayiridde babawa obutebe butuleko wansi bw'oba okyalina omukisa nga ne bw'oba olina envi mu mutwe ng'okyalina omukisa genda osome kusoma tekulimba ate okusoma kwa buli kadde pozi ekyenjawulo ne digiri nagiretedde Mr. Mayanja ansebereyo eno anengere bulungi dadi wange ne mama wange baali banenyumirizaamu nnyo olw'amagezi genanga ng'omusomi dadi wange n'ayagala nnyo ngende ku University of Makerere nsome namuleka mu kitanda era wakwalira ebyabibuusi yayagadde okulabisa nze yeerekeyo namuleka mu kitanda nga amagulu gamuzimbye akaaba amaziga naga Joseph ogeze Nairobi naga Joseph walisomye edeyogere Nairobi era senior 6 kwendakoma nemmaliza ebyange naye ekyakabi nasooka kufunoonya ssente era bangi nnyo basooka kulusoma ati banoonya ssente naye nze nasooka ssente kyati dadi agambye tiyaweeredde ku luno ate ng'era yali sobodde naye neebaza nnyo Cavendish University kuba nagenda okwenoloolinga okusoma ne bantulye bagamba Cavendish oyagala okusoma kwe bagamba njagala bagamba really ne bagamba njagala ne bagamba kale tukuwadde scholarship bakwano bange ekyo nakyo kyebaliza Katonda nti nsomedde ku scholarship era bwe graduates bwe nvuddeyo balese baŋŋamba nti oli interested okweyongerayo mu masters bakabo bange nayo nja kibaleetera dadi digiri eno nengireeta ku lwansonga namuleka munyiikaavu n'agamba Joseph wafiirwa okusoma abantu balisoma ebyokuyimba endonga eyo naye kasita tufunamu ekyamakulu ne twesitulanga famire emikwano gyaffe n'abalala Uncle Moses ekyenjawulo ekyakumpisizza mukwano gwange nkujjukira bulungi ku Nita Cinema awo nga ntolose ku ssomero Nakasero nga tutula kabalaza ogenda omulengera muzeeyi Batu ayiga n'omulere gwe n'agenda seewo omuzeeyi Batu naawe nayagadde okuweesa ekitiibwa nti kuva twalagana nga ndi mwana muto ndi mutabaniiwo naawe nagikuleetedde nga taata wange sigenda kwogera bigambo bingi nnyo naye nja kwongera okubagamba nti mbeebazizza nnyo bakwano bange biki ebyenjawulo bannamawulire bakwano bange namwe mbeebazizza nnyo abasinga kumwe muli bato bange era Katonda walimpa omukisa nga nze ntudde wali nga nze ku interview ngoyinza n'okudduka naye mujja ne mumbuuza ebibuuza nemumbuuza ebugamba tulyabwe nti ebimu binyiiza ebirala ne binsanyusa naye tekitujjaako bwaki bwa Sseruganda kubeera abantu ba famire emu so mwebali nnyo bakwano bange mwebalire ddala kuba nsonga kino ekintu nkireese tukomye abantu balekerawo tusoomooza njagala ogenda okuva olwaliro ng'onyumya ku muntu eyasoma nsibasa mutambuze enjiri mubanyonnyola amazima kyabadde bampisamu amaaso nti saasoma kikomaawo mwebale nnyo mwebale gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.